omutegesi w'ebivvulu abimusinguza amanyiddwa nga Abtex wamu ne kalabalaba w'omukolo w'ebivvulu Francis Elvis Juko ng'ono yali omukalabalaba w'ekivvulu ekyali ku Freedom City omwafiira abantu bayimbuddwa kakalu ka nsimbi bukadde 2 ez'obuliwo. Abtex ne Juko babadde mu kkomera nkubyekuusa ku kufa kw'abantu n'abalala okufuna ebivuno obw'amaanyi mu kiro ekyakeesa olusooka omwaka mu kivvulu ekyali ku Freedom City e Namasuba mu Kampala. Bano okuyimbulwa kakalu kizzeewo oluvannyuma lwa kkooti eno okukizuula nti okuyimbulwa kwabwe tekulina engeri gye kuyinza kutaataaganya kunoonyereza kwa poliisi ku nfa y'abantu abo. Ku nkya ya leero nga bano tebanayimbulwa kakalu ka kkooti, Abtex azzeemu n'aggulwako emisango emirala mu kkooti egyekuusa ku muwendo gw'abantu abeeyongera okufa mu mbeera eyali ku Freedom City eyavaako okwerinnyalinya ng'abantu balwana okufuluma omulyango gwa Freedom City. Abtex abadde kwalimanda mu kkomera Luzira okumala ebbanga lya ssabbiiti nnamba. Ku nkyalira agguddwako emisango emirala 4 egyekuusa ku kukozesa obubi ku kweyisa mu ngeri ey'ekigayaavu n'obulagajjavu n'avaako okufa kwa Brian Musenero wamu ne Kawuthara Nadduka. Bw'ati era agguddwako emisango emirala egyekuusa ku kuviirako abantu 2 okufuna obuvuno obw'amaanyi okuli Nakaleka Sauda wamu ne Buyondo Haruna. Abtex avunaanibwa bumu ne kalabalaba w'ekivvulu ekyo Francis Elvis Juko wabula bonna emisango baajeegaana egyabaggulwako. Oludda oluwaabi lulumiriza nga lukulembeddwamu Carlo Opia lulumiriza nti ababiri bano n'abalala abakyalira ku nsiko baayisa ekirango ekyali kitegeeza abantu bonna abaali mu kivvulu ekyali ku Freedom City bafulume ebweru mu mulyango ogumu ogwali kulekeddwawo okugenda okulaba ebiriroliro ebyali bitulisibwa abweru nga baaniriza omwaka omujja ng'ate bakimanyi bulungi nti munda mwalimu abantu abaali basukka 200 ne baleka omulyango gumu gwokka nga gwe gugguddwa. Wabula munnamateeka Saalongeriyasi Lukwago asabye kkooti eno ekkiriza abantu be bayimbulwe kakalu ka kkooti era omulamuzi ow'eddaala erisooka Iga Adiru n'akkiriza bonna okusasula buli omu ensimbi obukadde 2 bwe bukadde 4 bonna awamu. Omulamuzi ono era alagidde bano ababeeyimiridde nabo basasule ensimbi obukadde 20 nga zo si za buliwo okuwaliriza abantu abo okudda mu kkooti okuwulira okunoonyereza okutuuse ku misango gyabwe. Omusango guno kaakano gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri lwe balidda mu kkooti okuwulira okunoonyereza we kutuuse. Abatuuze mu kibuga eky'Essembabule baguddemu ekyekango eyali omukozi wa disitulikiti eno eyali akulira ekitongole ky'ebisolo bw'atalantuse n'agwa eri n'afa. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Dr. Joseph Nsereko abeerabiddeko n'agaabwe bategeeza nti ono abadde avuga mmotoka ye ng'ava Ssembabule n'akwata ku ludda e Bukomansimbi wabula olutuuse awali ofisi z'ekitongole ky'amazzi e Ssembabule n'ayimirira ng'awulira enkalamata emuli bubi. Dr. Joseph Nsereko akkiridde mpola ku budduuka obuli ekyemmanga w'ofisi z'ekitongole ky'amazzi n'asangawo omukyalo omu n'amusaba ku mazzi anyweko naye kyakoze n'agamuwa era olumaze okuganywa n'amusaba amalala amuyiireko era nakyo kyakoze era wano abeerabiddeko bagenze okulaba ng'akutama wansi olwo kwe kutalantuka n'agwa n'afiirawo. Poliisi ezze n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ddwaliro e Ssembabule okukeberebwa. Amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Judy Kiganda Seggayi agambye nti newankubadde Dr. Nsereko abadde yawumula egya gavumenti naye okufa kwe kuba kubye wala era ono amwogeddeko ng'eyali omukozi omulungi eyakola ennyo okuyamba disitulikiti eno okufuna olulyo olw'ente olulungi naddala ez'amata ekyavaako n'okubanga kati Ssembabule y'emu ku disitulikiti ezisinga okufulumya amata amangi mu ggwanga lino. Dr. Nsereko waafiiridde era nga disitulikiti yakafiirwa eyali amyuka Kaawo era nga yavuganyako ne ku kifo ky'omubaka ow'amawogola Vincent Kimbwe Kasaana ng'ono yatemuddwa e Kampala n'okutuusa kati mu ngeri ekyewuunyisa buli omu. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Omumyuka owokusatu wa Ssaabaminisita w'eggwanga era nga mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mayuge Hajjati Rukiya Isanga Nakadaama asambaza ebibadde biyitiŋŋana nti gavumenti yayongeza ebisale mu masomero gaayo. Hajjati Rukiya Isanga Nakadaama asinzidde mu batuuze b'e Buyanga mu disitulikiti y'e Bugweri n'agamba nti ababyogera beenoonyeza byabwe bw'atyo n'asaba abazadde okweyunira aga gavumenti agatasasula bisale bingi nnyo.
alabudde n'abazadde abafumbiza abaana baabwe abali mu myaka egisoma n'agamba nti kyabulabe era kizingamya enkulaakulana mu bitundu. Muliko balowoleza kubatwala mu malya kufumbirwa nga muliko amuti abantu bayongeiza sente mu masomero. Amasomero gaifa ga government gakali kwongeza ku sente era n'amasomero gonka agalimu abasomesa abali kusasulwa obulungi. Abasomesa omusala gwabwe gwayongerwa era nga bali kusasulibwa bulungi sente ekitayikirizisibwa kuba nti mutola y'abaana kabiri mu bayize gaka baje kufumbirwa baje kubaka abalagala na kukola business nga tebakali bato. Muleka abaana bano basome basobola okumaliriza bafune bona emirimu gyabwe yena bana basomereire. Abamu ku bazadde basabye gavumenti eyongere okubazimbira amasomero ddala aga siniya mu byalo nga bagamba nti abaana baabwe bakooye okutindiganga engendo empanvu. Disitulikiti y'Empigi erangiridde enteekateeka ey'okubangula abalimi ku nkozesa y'ettaka entuufu n'okwongera ku mutindo gw'ebirime byabwe basobole okufuna amakungula agawera. Patrick Serugo. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Ssejjemba Martin agambye nti disitulikiti y'Empigi eyimiriddewo nnyo ku by'obulimi n'obulunzi nga ensonga evuddeko disitulikiti okukola enteekateeka ez'okusindika abakugu bayambeko abalimi n'abalunzi okukola enteekateeka oba action plan ng'okugeza omuntu wakubangulwa nti bw'aba ne eka y'ettaka ayinza kugiteekerateekera atya okulaba ng'agiganyulwamu okusinga oyo alina eka z'ettaano. Ssentebe Martin Ssejjemba asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi n'agattako nti enteekateeka y'emu egenda kubaamu okubangula abalimi ku ky'okwongera omuganyulo ku birime byabwe oba value addition ng'agambye nti essira disitulikiti egenda kuliteeka ku kirime eky'emmwanyi, kasooli n'ennyaanya kyokka n'asaba bannampigi nti ebirime ebirala ng'amatooke, muwogo ne lumonde baleme kubyerabira. Munnanuupu Ssejjemba Martin era ayogedde ku birungi obukulembeze bwe bye bwakoledde abannampigi omwaka oguwedde gamba ng'okuzimba kaabuyonjo ku masomero 9, ebizimbe ebisomerwamu abayizi, bayisa etteeka erirambika enkola ya bulungi bwansi, bayisa enkola ey'okutumbula ebyenjigiriza eya District Education Policy nga disitulikiti yakufuna ekitongole kyayo eky'ebyenjigiriza okulwanyisa obubbi bw'ensimbi z'omusolo n'ebirala. Era Ssejjemba asabye bannampigi nti okwongera okuwagira enteekateeka ze. Tusobodde n'omwaka oguwedde nga disitulikiti okuyisa education standardization policy eri mu popularization oba mu kudumisibwa okulabika nti egenda kutuyambako okwaseesinga abayizi baffe n'abasomesa nga disitulikiti. Era disitulikiti omwaka oguwedde yasobola okuyisa obukiiko bw'ettaka obw'amagombolola obugenda okubeera nga bulayiza mwaka guno gwennyini. Lwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno tunaddingana edda.